This is a love that I never seen before. You give me a kiss like I never kissed before. Love, I'm in love, I'm in love, I'm in love, I'm in love. I'm in love, I'm in love, I'm in love, I'm in love, I'm in love. Kyabulijjo endowooza zaffe ng'abavubuka ze zitubbulula ate era ze zitunyeka mu mazzi naye ng'ekikulembera bino byonna byonna ebeera nsalawo oyo omuzungu kye yandisse decision making. Olunaku olwaleero tugenda kutunuulira ebintu bibiri. Abavubuka bangi babeera n'ensalawo yaabwe either ku talent oba ku kusoma. Ebintu bino byombi birina amakulu mu bulamu. Eriyo omuntu agamba nti nno nze ngenda concentratinga ku talent ngifunemu era bangi be tulabe nga bafuna mu talent nga baziza bafana bashiba nga ate abasinga tebamazeeko na kusoma ate oluusi abamu ne babranchi nga ne bagenda mu talent kyokka ate ne weewuunya nti nno batuuka mu maaso eyo ate ne bagamba singa namaliriza okusoma ate ne weewuunya abalala nti bo bamazeeko n'okusoma naye nga ate tebalina na mirimu ng'ate oli yaconcentratinga mu talent ye yasinga okubeera obulungi essaawa eno. Olunaku olwaleero nkyalidde abavubuka ng'era bw'obawulira sawundi agenda mu maaso bawaamu obupeera bagenda bayimbayimbamu babayita ba talent Uganda bagenda kuba bateesa ku mulamu ogwo but before that katuka tugendeyo tulabe abavubuka bano kiki kye basobola okukola within music. You're my love, you're my love, you're my love, you're my love, you're my love. You're my love, you're my love, you're my love, you're my love, you're my love. Girl, you murder, on the corner. Girl, you're hotter like the sun. Your eyes are bling bling like a diamond. Girl, you want it, nobody contest. Masikini, ulira kano, laba. Pozina ganange bwezinebyo bye biwoma dijja ndikisinza tabula nnyo tubale wamma kunkumula webalawo maama zinanga bojjeno nze kukubakama nayida kukwata kamagalo okugamala kulama onyenye ekiwata basajja eno balwana kanfune wenkwata nga tebannakwana bakimanye nnyabo omulungi wange wambuna bambi kinyabo ekigonda wato z'omukwano oguninye ashanziniramu maama. baby, omutima gukubira muri tabibona biba yosalira ku mubiri sakalo zijukize biri bitakulana bana bawo ezijukize mize bibi batutumanga kulu zino zirakona koleri la bela bede gira biri bichata irapa bichapata kibo them say oh figure them lava samba gala kubanga balamba tadi samba gala mama representing talent Uganda. Shaba M. Wewe babeera abayimbi. Alright, program vubuka wegere endowooza z'abavubuka jangu tugenda kuba tugenda mu maaso n'ebyo byonna byonna ogenda kuba nawe otuwa akaperako olunaku lwaleero nabagambye ndimu ba talent Uganda si bwe kiri ne musoke mu mbongeko omwomu baaba tukakola tuti Eyes on the article. Come on. Producer the sound, put some bass. I say put some bass. Producer the sound, add some kick. I say add some kick. Alright. Ngenda kubamba malayo mwenna endowooza z'abavubuka gwe ali ku Bukere TV program Vubuka Wegere amanya bampita Kimura nabagambye nsazeeko abavubuka banene mwebuuza talent ebeera wa talent ekolebwa ki omuntu alina kumalako kusoma naye twebuuza olunaku olwaleero tugenda kuba tukibabuuza kyemwagala okubuuza nkimanyi nange kyenjagala okubuuza naye gabasooke batubuli sijja bamenya mannya bonna kuba malayo manyemu Posh Shaba M mugamba mutya gye tuli mukulu ogamba otya muganda wange kakati olunaku olwaleero nkimanyi mwena muli bavubuka mwali musomyeko mwali mugenzeeko mu ssomero si bwe kiri tulina omulamu ogugamba nti olowooza ku kitone oba talent n'okusoma kiki omuvubuka kye yandisoose ng'okuwa priority. One ekisooka tulabeko ku bantu ababadde successful nga bayise mu kitone tegede naye nga tebamazeeko kuki kusoma ne tulaba n'aba ate abakoze eki ebibayisizza obubi nga babranching okuva mu kusoma ate ne bibayisa bubi ne bejjusa singa tuwamalayo ate ne tulaba n'abo abamazeeko okusoma naye nga ate tebakola ki tebali successful nga ate balina ekitone kye bali basobola okuzimba ng'omuzungu wagamba you cannot serve two masters at what ate go kitegeeza waliwo kyosobola okuwa ki
priority. But before that kambabuze yakabuzo lwaki bwe baba basomesa mu kibiina kuba mmanyi mwenna wano muyine ekitone se ekya desire ekya desire temukisobola kati njagala mbabuuze lwaki mwenna we baba basomesa mu kibiina abantu abalina talent ab'enjawulo eri abaddusi otegedde eriyo abazanyi ba badminton tennis bakubi ba bikonde lwaki temukwata nze nga ekintu ekyo leka nkyogereko bwe nti nze Robbie James vice chairman wa Talent Uganda kakati ekintu ekyo lwaki avubuka nga ffe abali talent lwaki tetukwata kirimu abwe buzibu kirimu two sides nze mulimba mpulira nina kyenjagala ate omusomesa aba ayagala n'okunteekamu naye amagezi ge era nze nanyigira nnyo taata wange singa ndi bweru eyo kuba omwana kuva mu buto asoma kyakola ki kyawulira muli kyayagala kati bakkako ekintu mu butuufu nga weewaawo okikwasa naye bannange nga kiganya oyingira naye nga te bwenziraawo nekwata peeni n'olupapula kusobola okuwandiika ennyimba nga 6 kaŋŋamye nti mu nnaku nga 2 kubanga eva mba ndowooza nnyo focus ngiteeka nnyo ku nnyimba tusinga ebitabo naye nga ate kyonna kikulu kuba yonna tuba twetaagayo ekisinga okunewunyisa posh mu ennyimba ezo muziyiya mutya noddawo n'oyimba ebigambo nga 10 nkulabye oli ku mike oyimba naye nga tebe bakuteeka mu kibiina wali eri ng'osinga okufuna max entono kituufu kati nze nga nze posh nanna omudilibada te mu busungu nze kyo nkyogerako bwe nti ekintu kunsi ky'obuba ky'oyagala kyekintu kyosinga oteekako ennyo ebirowoozo kati nze nanteeka otya mu class nsome ng'ebyonsomesa si byenna mu bwongo byennokola era mba nja kutuula ntunuulire olubaawo musomesa mulabe amulabuuza ekibuuzo nga sina kyentegedde mba ndowooza kirala genda eri kukwata kapapula byo byossa mu bwongo obijjawa byensa mu bwongo waliwo kibayita amagezi amazaale ng'omwana we bamuzaala n'abakebeeri n'aliyonka kyebayita ekitone kikubeeramu nga kirimu ggwe munda era ekitone n'obukira ku makya nongulwana bulwanyi kyefuna tosobola kukolera ekyo kyebatakuwa bw'obanga olina kuba musambi wa mupiira oba ojja kuba musambi n'omuyimbi aba alina kuba muyimbi kale bosi nawe gyebale ku mukama agago saagategeze nze amanya bampita Ronnie Trouble Mugajjambuzi mbadde nga nkuwulira kuva mu Talent Uganda ne ttiimu Busungu ttiimu Busungu lwaki mulondayo amannya agali botanika ennyo amaziko okutegera amannya ago nze kulwange ensubira era gegakanga omuntu akiteekako nnyo ebirowoozo n'agamba ttiimu Busungu naye akati olina obusungu kiraga nti nina obusungu tutereyo ako katutereyo tulagemu nti olina obusungu nze bampita Ronnie Trouble Mugajjambuzi wulira ng'ekigambo bwe kigamba lugafulo gwemeketa fulo mu nguddo z'emisambwa gy'olabeeyo gye mpitake kali kutaana n'enkukwata ng'osala ppanyo osalinkiriza amatwale gaturabo korofuka muguta bunnama kale kamala ako tuyanzege naye kati gulowooza talent oba ekitone n'okusoma ki omwana kye yandifokasinzeeko okusooka omwana nga ye omuvubuka kati buli muvubuka waalinze ensuubira aba ayina ekintu ky'ayagala ogenda omutwala ku ssomero ng'olowooza ayagala nnyo okusoma nga ye awulira ayagala kusamba mupiira oba ayagala kuyimba kati ne bw'onaamuteeka ku lubaawo n'omugamba gwe ogenda kusoma lwampaka tajja bisoma tajja bikwata eva agenda kuba nga alowooza ku ye ki kyayagala wadde nze mu kiraasi nali sisukangako ku kifo kya 3 naye ng'era mbeereyo ne ndowooza ku music ne ŋŋamba era mwana nze ŋŋenda mu kiraabu nkikube toddaawo ne wejjusaamu okono gasinga nasoma no sisobola kwejjusa okitegeera amanya nze Shaba M okuva mu Talent Uganda era nga nze mu market ya Talent Uganda naye njagala mbabuulire fenga abavubuka first of all tuyina ebintu bye tukonsideringa okitegeere ebiseera ebisinga bw'obanga oyagadde okufokasinga ku kintu bwekuba kusoma fokasinga ku kusoma okitegeere kyogamba omuvubuka yandikonsideringa ku nandisuubidde kitone londawo nze ŋŋamba nti ngenda na kitone okitegeere nti olina ekitone ate osoma n'okusoma ki kyewandiwadde ng'obudde obusinga okusinga njagala nnyo okufokasinga ku music wange bampita King Fad Masiki ni Empula
naye njagala nkubulire naye kituufu. before that Masikini kavaawa. Omanyi erinnya eryo Masikini ndyagala nnyo n'abantu banyi lwaki ndyagala. Abantu bonna bali mu Uganda buli omu Masikini mbuuza lwaki. Kubanga buli muntu asaba Katonda aliwa. Wantuli Nansana. Ebigambo byoyogerera bifaanaganira ddala n'ebya chairman wammwe oli owaki. Kyekimu. Chairman w'abaavu tabeera Nansana. Yes. Chairman w'abatasoma. Y'omu ku bapatoni ba Talent Uganda era yatuzimbye paka wano we tuli. Bikoso, anyway, hello English palanga nagwe nesunga ono namulabye supermoto fika yate yeriko ekyokuda ku message wetekera pa mutereko ajesu dono yaizo kuzija mukaseko takala mukwate sukuizi gwe choyito munyigo. Amanya bampita Kimran kujukiza tukyali mu ndowooza z'abavubuka okubeera part of the show twebuuza nti nno olowooza ku kitone oba talent n'okusoma omuvubuka yandiconcentratinzenga ku ki oba yandiwadde ki obudde bwe obusinga. Osobola okugenda mu ssimu yo n'owandika message n'oweereza ku 8338 oba n'ogenda ku Facebook page yaffe eyitibwa muvubuka weyogerere Bukedde TV1. Kakati omukulu ononsonyi okikubuuza wapafominga ng'otya mu kibiina? Mu kibiina nze ndowooza nze omuyimbi ayawukanako ku bannange kuba nze nali mugezi yadde bangoba alimba olaba yalinga ki mwana walinga nze nga tuli basiru bano bazanyanga dduulo okitegeera yadde nze nali mugezi naye nga mbeerangayo omanyi ffe twasomera eri Nakasongola ame bantu nga nnene bombo ama oli Luganda ekitegeera ali mugezi omulamwa nze gwendiko gwe tuliko leero nze kyenandibadde ŋŋamba talent esinga ekintu ekirala kyonna kuba ne mu byawandiikibwa tosobola gula talent kuba nze nga nze saawa zino kusomero naddukayo nate saawa eno ekintu sizaano wendi music. Sikubiriza abavubuka kubanga mudduka ku ssomero but anyway ye wabanga alaba kyeyali waliwo omuvubuka adduka ku ssomero because of some reasons ng'osanga oba school fees ewaka zali zeekutekutemu si kyekyo nga toluusi talent tulabye talent eriisiza abantu bangi eriisa amaka eriisa baganda bo eriisa kitaawe eriisa maama wo kwegamba jjajjawo naye n'abeera okwo nga kwaliira. However Sunday advise nze muvubuka kudduka ku ssomero but twebuuza osobola okuba ng'okwataganya ebintu bino bibiri ng'osoma still ng'okola ki ng'oyimba okitegeera naye nga era omuzungu we nabagambye mu ntandikwa nti you cannot serve what 2 masters at a go kitegeeza waliwo ekisinzaako amaanyi. So kati gwe nkubuuza ali eyo ng'olina ekitone olina talent gwe kiki kye wanditaddeko priority esinga talent oba okusoma? Papa gyebaleko nenga kiki naye ize nze bampita ddala Coxman omupambanyi the badman wicked ekyebando Nansana ye Nansana Talent Uganda out there. kakati gweoyimba style ki? Nze nyimba laga era mbadde njagala nyimbireko mweyo track erimu nange mpuliremu lwakubanga batuweemu batuweemu kale poshi mwongereze track ono eyo yennyini nze ngenda kukukwatira akazi eyo tukulootemagana okusinga mukene naye kirabika malayika kusinga ndabika kirabika malayika kusinga neema. Alright, malayika kusinga neema. Kano kakiiko otadde mugondi? Eno pisto manyi mwana ndi mutembeeyo oluusi nsiga Cutex kati eno pisto mbamba wummula amaaso matu nnyindo byonna mimwa ewali eri ku bbala nalo anti kweyiyeera nga bw'omanyi anti kakati nze madde ngamba nti wayitako eri nayitako mwana ogamba mwasuleni nayitayo nenkaka paka awo nga mubona era nenkijjayo nga muzeeyi wange alaga nti simanyi tayagala kumpa majja nga bw'ogiwa abazeeyi nze siva mwana mu famire y'abakabuto nnyo naye nze nkimanyi ndi kabuto kuba nina ebyenjawulo ebindimu kabuto mumuwe ku bugalo nedda sinze kabuto nze ddala ekokisi kyentegeeza siva nnyo mu famire z'abana abayina nze ndi mupambanyi ndi badman wikidali bali bakabuto ntegeeza nti simanyi dadi wange bikyani omuvubuka oyina oconcentratingira ddala ku bitabo bw'obanga chances omu okyagiina nga muzadde waafaayo kino ekitone n'obeera nga kiringa destiny ye oba ekyomu maaso. Talent Uganda ndabyemu bayimbi mwekka mulimu ku bantu abalala? Talent Uganda tuli bayimbi fekka tuyina badansa
tulina ba MC, tulina ba bowler, tulina abazanyi b'emizannyo. Kugamba buli talent mweri abakubi ebikonde bonna tubaniza mu Talent Uganda. Era Talent Uganda erina akakiiko ng'abantu abakakulembera nabo weebali olunaku lwaleero. Kati nga tumaliriza njagala ompeeyo obugambo nga busatu nange njagala buyimbamu. Muyimbe mulungi naye empaayo nga busatu. Nga nkw'omulamwa gwa kuyimba. Saawa eno bungiyize mbugattewo. Obugattewo buyimbe. Naye nkyewulira kati. Okay. Nga mukuyimbiramu wano bwenti mpola mpola. Muyimbiremu mbugattemu nange. Kyetuufu. Olwaleero tuzze ku program Vuka Weeyogerere. Anti Talent Uganda ebiseera anti kati ffe tuliko. Twagala tukube paka lasi kuba ffe twayingirawo. Okomaawo. Nzokerabira. Kale. Saka tugenze. Olwaleero tuzze ku Talent Uganda. Olwaleero tuzze ku program Vuka Weeyogerere. Nanti Talent Uganda ekintu kino ffe abakiremo. Ffe we tukikwatako ne tukikuba. Ffe tukibaamu. Bannabitone era nga ffe tugamba ku kitone n'okusoma omwana yandisinze kukola ki anti nze bampita Kimura alongside ne Poshi ne Shaba Emo ekintu yagadde naye nga nkikubye ntya kikubye oli wakabisali wange. Alright, olunaku olwaleero mbadde ne ba Talent Uganda program Vubuka Weeyogerere amanya bampita Kimura mpulidde engeri gye nkikubyemu nja kubanka bakubiramu next week nze ndi mubi nnyo next week tujja kuba tukyongeramu nkibakwasaganyinze nkibafa bakulire but however olunaku olwaleero twatambudde n'omulamu ogubadde gugamba nti olowooza omuvubuka ali eyo asoma ng'ayina ekitone ate ng'akyayagala n'okusoma kiki yandisinze ng'okuwa priority gwe ali ewaka nawe osobola okuwa endowooza yo ng'ogenda ku 838 oba mu ssimu yo ng'owandiika endowooza yo ogiwandiike mu ssimu yo olekewo akabanga oweereze ku 838 oba ogende ku Facebook page yaffe eya Vuka Weeyogerere Bukede TV1 tujja kuba tusoma endowooza zammwe endowooza muzirabe nga ziyitawawo wansi amanya nsigadde nze Kimura nsigadde n'aba Talent Uganda tukikuwemu wano Dale Coxman owakabiri ekibala nga nagwe nesunga ono namulabye supermodel figure yate yeriko ekyokunywa ku meza kiweddeko era bamutereko anasido no yayinza okuzija mu kaseko takala mukwate sukwisi gwe kyoyita omunyigo nze Kimura wenkwata mike nze mba mukyamu saawa eno wenjogera mba ne Shaba Emo mba ne Poshi mba n'ono gayi kati se kyembagamba byayeka bingi twegatteko